Buli lukya omuwendo gw'Abannayuganda abagenda ebweru w'eggwanga gweyongera obungi, nga kino kiva ku bbula ly'emirimu eryeyongedde mu Uganda, olwo ne basalawo okuginoonyeza ebweru. Wabula ebyembi Bannayuganda abamu bafunirayo obuzibu obw'enjawulo, gamba ng'okutulugunyizibwa n'obutasasulwa bulungi, kyokka nga baagenda okuva wano nga babasuubizza ensi n'eggulu. Wano abakugu mu kutwala abantu ebweru okunoonya ensimbi we basinzidde, ne bawa amagezi Bannayuganda abateekateeka okugenda ebweru okusooka okwekenneenya amakampuni agabatwala bamanye oba gasaanidde. Wajja tujja kugamba nti ebizibu tebiriiwo, ebizibu kituufu bibeerawo, naye kyetukubiriza Bannayuganda bonna n'abo amakampuni gonna agaleeta abantu ebweru okusookera ddala okakasa nti babeera beegendereza nnyo mu kulonda abaana bano abajja ebweru okukola. Nsamba Sharifu nga yakiikirira kampuni ya Security Link e Saudi Arabia agamba nti amakampuni gonna agatwala abantu ebweru galina okusooka okusomesa abantu be gatwala n'okubatendeka okumanya biki bye balina okukola singa bafunirayo obuzibu. Mu matendekero ge batendekeramu abaana bano okuba nti bajja ebweru, nga batendekebwa okuba nti bajja ebweru okukola. Ensonga ey'okusatu bye bifo okutegeeza abaana bano ayinza kukola atya bw'aba afunye obuzibu. Tusuubira nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa omwana yenna okumanya enkola gy'alina okukolamu bw'aba afunye obuzibu. Ayongeddeko nti abafunira obuzibu ebweru w'eggwanga balina okusooka okuloopa ensonga zaabwe ku yafeesi ya kampuni ez'abatwala basobole okuyambibwa amangu. Nti omwana bw'afuna ekizibu kyonna ky'afunye, ekyasooka okulowoozawo okudduka ku mpewo, kudduka ku Facebook, kudduka wa Honorable, so nga etendebadde ekituufu nti wabaawo obuzibu bwonna buliwo, omwana atendekebwe amanye amakubo amatuufu ag'okulaba nti ayambibwa. Waffe gye tuli e Saudi Arabia. Ate yakulira kampuni eno eya Security Link Noah Muhammad Mayambala akubidde gavumenti omulanga okwongera amaanyi mu sisitimu yaayo ekola ku passport ne visa z'abantu be batwala okusobola okwewala okulwawo nga balinda ebintu byabwe okuggwa. Challenge gye tukyalina eyokuba nti process ya gavumenti etwala ebbanga ddene nnyo. Omwana omu omufulumya ebweru kiyinza otutwalira wakati w'emyezi 3 n'ena, so nga ate bakama baffe bapartners baffe batuwa ennaku 6 zokka kulaba nga process tugimazeeko omwana agenda. Bano okwogera bino babadde ku kitebe kyabwe Bulange Mengo nga basunsula Bannayuganda abagenda ebweru w'eggwanga nga bayita mu kazannyo kaabwe ke bategese nga kaweefube okuddiza ku Bannayuganda. Mike Mutebi, Delta TV Amasukulu.